nchinge se waneruka size kunonya karuru size kuwagira muntu yenna nzize wa mukwano gwange alifuna okusabira omwoyo omukyala we mugenzi kubanga bwe yafiirwa saaliwo bwe yava mu maka naali mugenyi omukulu negende Bulaaya kati wangambye nti ngenda kujjukira mukyala wange omugenzi nengamba nange kankuwerekere ngali kwantwa abeeruuka tetulonda oyo ayogera bulungi tulonda omukulembeze ate omukulembeze yoyo atujjako ebizibu byaffe namwe mulonda omukulembeze anaabatuusa ku kyenkola ki wengenda ewange nzesawa kalulu nzija kuziika ne palamenti sigenda kuzekisa zinabagamba zi palamenti ebo zijja kujja bogerera dakiika 3 kayina nange nzije ntule essaawa 3 ndinza okwogerera dakiika 3 nemugamba ze nduvuddeko mwabakyali bapya mwogere emunasalawo muleke mwogere emunasalawo nange takukola ki bwobala ne palamenti kumumu bantu 3 bwala ne basawo buli mukolo babeera basibu kyebasazeewo kifu nange ngendera bwekyo ebeze be muba mulonda mulonde abo abakulembeze abanaabayamba si bano banfunirawa waliwo abakulembeze be mulonda banfunirawa abakulembeze ab'enjawulo abagenda mu palamenti okunoonya enjawulo abagenda mu district council okunoonya enjawulo nfunirawa bannange enguzi ng'erese omutawaana obulyake enguzi corruption bw'oba ng'oyagala kufuna nange ebyefuna ng'ofuna amagoba genda mu busuubuzi nange nsuubula abasuubuzi bannange bakwata obujega anziba nange bemufuna wafuna omukisa anziba nange wafuna omukisa nange mubba tutakenzagana nga tugenda mu kooti gendesaamu naye toyinza kusaba obukulembeze ogende ope abantu okukola ki oba oyagala njawulo okola ebibyo ate abo ababba abaleetera ekibiina kyaffe enkovu n'enziro abasiiga ekibiina kyaffe enziro tebalina kyebatuyamba olesa omukugu kwebive n'okufuula mu basi yaffe n'ogamba nange entambula mutuyambe ogobe corruption mutuyambe minisita w'ebyobulamu mukwano gwange Dr. Jena Cheng mujje tukolere wamu nange mugambe nti nga bwe wankolere wange kubanga Jeni yamba eddwaliro lya district naye singa abantu abakulembeze ba gavumenti betuwende ebyokukozesa babale tebatoolako ebintu bino byandibadde bikoze eki kubanga abaganda bagamba tukamukamu gweki kati bwotwala nokwata kukinona notwalako ogenda kusanga oluguudo buli mwezi lukoze eki luli mu nsawo z'abantu mu kifo kya ate babadde ne bagamba bannange twakolera omaze kunziba otutente yange
otegere ebigere n'obimpa n'ogamba ngalo kuwadde ebigere entegere wadde yange ente wadde yange yonna kati bwogera kukubire mu ngalo wakuwanga okwadde ki mulokunyi bananga abakulembeze bannange obuyinza buli mu bantu. RPC saagala kuwulira abaserikale bo nga batulugunya abantu wano. Abapoliisi bakume ba ddembe si balunzi bante. Saagala kuwulira poliisi bakuba abantu banondi okuprovoke okusoomooza poliisi. Waliwo abantu batono omulimu gwabwe okusomooza ki? Okusomooza abaserikale babakube balyoke bakole amawulire. Ngamba poliisi temutulugunya abantu, temubakwata bubi, naye namwe abantu abamu abatono mulekera okusomooza poliisi bulyoke ukole amawulire. Abayenaremu abakulembeze bayenaremu namwe temufuuka bikere, mumanyi bwe mukoma. Buno obubbi obuli bw'enguzi obubbi NRM bugenda kubasuula kambabulire. Nyinza kubanga sikyali wano yakubanga ngenze kubanga emyaka kigenze nabbi olukusa amaaso tegala obuli yakubanga ngenze naye nga abakulembeze bayenaremu bwe muteddamu obuli bw'enguzi bugenda kubasuula. Mwebale nnyo mwebale